okubeera nga erimu emirembe. Mujjukira emirundi Moi gye yamusiba mu makomera, ate ne lwe baasalawo okulwanyisa Moi yali omu ku baali aba NAC, National Rainbow Coalition, eyaleeta Kibaki mu buyinza. Ku olwo ffe Kenya kye twasubwa wano, Kenya bonna aba opposition bonna beegatta ne bajjako Moi ne system ye. Moi n'aleeta Uhuru Kenyatta ne bamuwangula nga bakolera wamu. Opposition no mu Uganda kikyatulemye okukola. So Raila Odinga tujja mujjukirako okwewaayo n'alwanirira ensi okubeera mu demokrasiya yamutuusa okuyingira mu makomera nga wala Besigye wano. Naye waafiiridde nga bw'ateekamu indicata nti agenda kukyama ku mukono ogwa ddyo, olina kwetegereza nnyo. Raila Odinga nga ayinza okulaga agenda ku kkono ate n'akwata ddyo nga tukyamutegeera. Yamala n'akolaganako ne Kinyatta nga bamaze omuwangula mu 2007 nga kitegereka kuba Kenya yali ebaddemu akasambatuko k'ebyokulonda ng'omuntu ayagala ensi yeeterere nga ayinza okolagana ne munne. Naye ate bwe yamala n'omulundi ogwaddako n'agenda mu Kenya kye bayita handshake n'ayingira nga ate kati afuuse nga wooloolo wa Uhuru Kenyatta. Ate ne yeesimbawo ku Ruto, akalulu akaali akakambwe ennyo, ate bwe yamala n'agenda ewa Ruto n'asala ddiiro. So abaddemu oludiirudiiru oyo omusajja oyo nga atuuka n'okutunda banne. Oyo yadde mukwano gwa Besigye namba emu Kenya. Muve ku Martha Karua ajja wano n'awolereza Besigye. Raila Odinga abadde mukwano. Naye Besigye amaze mukomera omwaka mulamba nga Kenya gye baamuwambira nga Raila Odinga gyali ng'asirise busirisi. Mukwano gwe ne bamuwamba ne bamuleeta nga so abadde musajja yeeyagaliza ennyo nga buli anoonya omukisa we guli. Newe guba guli mu mannyo ga mpologoma Raila Odinga ng'asobola okusonsekayo omukono agusikeyo. So tujja mujjukirako kiri ebintu bibiri okubanga yalwanirira nnyo demokrasi Kenya, okubanga ekiseera we kyatuuka ng'okomya obufuzi bwa Moi n'abantu be yalina okwegatta ku opposition abalala, naye byazze akola bibadde bifuuse bizibu.